mutambuze n'obubaka obwa protest vote kanoonye kalonde kakuume kabanje singa bagezaako kabba nyogerako ne bannanga abali wano abali mu gavumenti ya NRM sina buzibu nammwe naye mutujoze nnyo mutubbye nnyo mutujigiriza nnyo but one time one day you will pay. One time one day you will pay. Oba oyagala batokola ki naamini yaliko ow'amaanyi naye ate alirudde abamupikaapika abamugamba toba ku maini sigalako mugende mugambe nti akaddiye mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe Yokaana 8:2 agamba mulitegeera amazima n'amazima gali afuula baaki bantu mwe mbanga mukuzeemu mukirize nti mukoze eki mukuze mukama amakumpera omukisa gwetegedeki mukirize nti mukuze neno tukalakata emyaka 4 sinabadde ndowooza nti akooye naye agambye mbwe abazzukulu bamusabye amaziga gankulukuse bwe ndabye akatambi ako ak'omugenzi omulwanirizi w'eddembe Profesa Andrew Kayiira Lutakome eyasooka okuttibwa ku mulembe gwa Museveni nga yakawamba obuyinza obw'eggwanga Uganda. Wabula omusajja ono jjukira yalina ekiwayi ky'abayeekera n'akigatta wamu n'ekya Museveni nga bateesezza nti banaaba bawangudde omu yajja okusooka okufuga n'omulala oluvannyuma batule ku mmeeza akwate muyinza. Omusajja ono yali muyivu era nga ku bannayuganda abaali bakulembedde olutalo lwa Museveni tewali yali amwenkana. Yali ayagala ensi ye, yali mulwanirizi wa ddembe, yali yazaalibwa nkokonjeru. Bingi bifa ku musajja ono. Nkwegadde n'obwombeefu kwata akatambaala okateekeke, okwate omukono ogwegeke ettama lyo. Bw'obanga tolina mukono teeka omukifuba, teeka olubaalu ku viivi kubanga ketwolekedde kakaabya amaziga. Nze AK Master sigenda kulonzalonza wabula nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ebigambo tubitandike bwe tuti mu nnaku ennyingi mu maziga amayitirivu nga tujjukirako mu leediyo ono eyattibwa naye nga naguno gwaka obwenkanya ku famire ye ne ku nfa ye alipoota zaabula. Era tukanya kubuuza alipoota ya Andrew Lutakome Kayiira yakomawo baani abaamutta era lwaki yattibwa naguno gwaka tebirabwangako. Kankomewo kanzije. I, Lutakome Andrew Kayiira, swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. Omugenzi Andrew Lutakome Kayiira abantu abamu temumuwulirangako, abamu mwali mumuwuliddeko. Omusajja oyo mubamu ku bantu Mukama Katonda be yali yawa Uganda ng'ekirabo y'omusajja oyo. Ekintu ky'okulwanirira abantu, ekintu ky'ebyobukulembeze, ekintu ky'okwagala ensi ye bye bimu ku byali mu mutima gw'omusajja oyo. Bamuzaala nkokonjeru. Yali musajja muna Uganda, yali musajja muyivu ng'ali ku ddaala lya Profesa. Oyo Andrew Lutakome Kayiira y'omu ku basajja mu nsi yonna bwe mumanyi be muba basomyeko abaali batandiseewo ekigambo mu bumenyi bw'amateeka kubanga yalina PhD mu buzzi bw'emisango mu bumenyi bw'amateeka. Yatandikawo ekigambo kye bita condorism. Ye yennyini ne wogenda ku Google n'okinoonyako bakugamba nti yakitandikawo ng'ageraageranya ku bibi oba ku nfuga Idi Amin Dada gye yakulemberanga mu Uganda. Mu biseera ebyo nga tewali palamenti yekyalagira kyekikola. Obumenyi bw'amateeka obuzzi bw'emisango obwaliwo ku mulembe gwa Amin. Nayiye ekigambo kye bita condorism. Yennyini yakiyiiya. Andrew Lutakome Kayiira yasoma ng'alina digiri empitirivu. Yasomera e Bungereza, yasomera mu Amerika, yasomera mu University e Makerere. Lutakome Kayiira bamuzaala nga 3 January 1945. Enkokonjeru yafa
ennaku z'omwezi zaali nga 9 mu Gwokusatu 1997 ku myaka 42 nga profesa mu America nga alina university gy'asomesa mu America. Yatambula America yonna n'atambula Bungereza yonna n'akuŋŋaanya bannayuganda n'akomawo mu Uganda okulwanirira emirembe. Yasoma amateeka n'atuuka gafunamu digiri 3 n'atuuka okubeera profesa n'afuna PhD then n'agamba nedda kaŋŋende mu Uganda nwanirire emirembe. Andrew Lutakome Kayiira agenda okufa nga mu kavidiyo ke mulabye yali alayira kuba Minister of Energy nga gavumenti ya President Museveni emaze okuwamba 96 I think it was alayira nga ennaku z'omwezi 29 January 1996 mu January wacha n'alayira n'afuuka yes nga 29 January n'alayira nga Minister of Energy. Afanga 9 Ogwokusatu yasooka n'akwatibwa ng'era avunaana emisango egimu ejja tegimanyiddwa oluvannyuma n'ateebwa then oluvannyuma n'attibwa I think ndowooza Salama Road awo Bunga bamutira Bunga Andrew Lutakome Kayiira. Bw'olaba ebiwandiiko bigamba nti abantu abatamanyiddwa naye kiki enjagadde okubaleetera mu story neya Andrew Lutakome Kayiira olaba nga abantu batamwogerako naye mmwe omusajja asomye n'afuna digiri 3 n'afuuka profesa mu America n'afuna n'omulimu mu university n'atandikawo n'ekigambo condolism mu gavumenti ya Idi Amin n'agamba nti kino ekigambo kyange nkitandisewo mu bumenyi bw'amateeka obuli mu Uganda nekigenda mu bitabo nti ng'omusajja yatandikawo ekigambo ky'obumenyi bw'amateeka nga n'obwekiteeka mu gogo kyekijja n'amanya ge ne gajja. Watuukira okwambala olugoye n'ajja mu Africa n'ajja mu Uganda mu nsi yalwanira abantu be bafune emirembe. Omanya nti yali musajja ayagala ensi ye. Oyo omusajja aliyogerwako emyaka newe giriba 10 baali batono nnyo abali ba profesa ebiseera ebyo. Abantu abasinga obungi kizibu nnyo otereeza obulamu bwabwe ne baddamu ne balowooza mu kuyamba omuntu abantu bebalese abantu abonabonera mu nsi yabwe babeereyo mu America ne bakakkana ne bagamba tulinda gavumenti lwerikyuka lwe tulidda. Kizibu nnyo okuwulira nti ono yabadde mu America amaze emyaka 2 kati alinnyaze mu Uganda ayingidde ebyobufuzi ali mu kulwanirira abantu. Kizibu okuleka nga bizibu bye bimugjeeyo eri ne bimukakkanya nga ali mu Uganda ne kuleetera okukola ki okuyingira oba ebyobufuzi bwe bityo ng'abo balubega mukaako babagobye baba baninzeyo naye nga Andrew Lutakome Kayiira yafa myaka 42 ebimwogerwako obuyigirize bwe yalina okutuuka ku myaka 42 omusajja otalyerabirwa. Buli lunaku olukya twongera okugamba nti Mukama Katonda amuwa ekimulo eky'emirembe kubanga ono y'omu ku bantu nga bw'owulidde ebimu ku bimukwatako byebyo. Kakati Profesa Andrew Paulo Lutakome Kayiira nkugambye yakuba masasi mu maka ge nga yakamala okubeera ng'ayimbulwa okuva mu kkomera. Abaffe twebuuza omusajja ono kyamugisa mu kkomera kwali kubeera nga waliwo embeera yonna yonna asobole okubeera ng'akubwa amasasi atattibwe. Kakati nno ensi bwetyo bwetambula ono n'abalala bangi abazze nga batirimbulwa abazze nga batugumbulwa abazze nga battibwa mu regimu eno eya Mwami Museveni. Bangi Jeno Kazini bangi abazze nga battibwa Serena Nibanda Kaweesi n'abalala bangi nnyo bakirumira beesinza kubeera nga mmenya okumalayo abantu abaali abalungi ensi be yali yesuubira okubanga bagenda kubeera nga ebafunamu naye nga wenjogerera essaawa zino bano baatirimbulwa dda era nga battibwa ampuliriza mu gavumenti eno eya Mwami Museveni. Kakati nno n'obwombe funzikiriza nkwanirize wasibyeyo tyanno wasuzeyo tyanno okusinzira yonna gy'oli mukwano gwange atugoberera ku mukutu guno ogwa AKTV Media Uganda. Lwaki bino byonna mbikuleetedde lwaki ntandise bwe ntyo tulekedde protest vote akaluvaawo mpitewo genda okalonde genda okakuume ate bwe bakabba teekawo embeera oba oliawo resistance kubanga bannaffe bangi baayiwawo emibiri ku lw'ensi yaffe naye nga baatuvaako dda tetukyasobola kubeera nga tubalabako. Kaakati abantu bano obutasobola kubeera nga tubatiiririra
naffe tulina okubeera nga twesaddaaka tusobole okubeera nga tununula ebyo bye baalwanirira ne bafundikira nga tebabirabyeko era nga tebabituuseeko oba olyawo wabula ng'akamegga enjovu kaba katono nnyo ntambula na mulongoosa mu luutansozi ono yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala abali mu uganda n'abali e bunaayira kaakati omukoonako ku nnamba eyo n'omugamba nti jjeko AKTV Media Uganda ku WhatsApp ne ku direct call sigadde n'obimulekera kaakati olwo nawe nobeera taratibu kaakati n'omukwano gwange ampuliriza tulabye abantu bangi nnyo abadde bakulembera amawanga ag'enjawulo era nga bano b'amaanyi nnyo n'okusinga owaffe wano Mwami Museveni naye nga wenjogerera bano bonna lwayaba era nga n'embula yaabwe oba enzijako yaabwe yava ku buntu butono nnyo oba oliawo bataasuubira nti bujja kubajja mu buyinza. Mwami Museveni akulumbudde kati emyaka gigenda 40 ng'akalakata bannayuganda ng'omunaddiini oli asoose bw'ayogedde era nga bw'atukuŋŋaanyiza ffenna n'atugamba nti bannange ekimala emyaka 40 okalakata banno okalakata kyekyo kaakati nno kyamukisa mulungi nnyo nti bannaddiini baffe abaali baasirika wenjogerera nga bangi batandise okubeera nga nabo bagamba nti ekimala twalaba Sekuli omusiraamu ate eri antama gwentera okubeera nga mbazanyira wano eyagamba nti ffenna tugende tulonde Kyagulanyi Center mu Mitembo pulezidenti omuntu baba mulema mu musitule mu mutwale ne baba munaku nga talina sente ze mutwala mu musondere ka boda obanga mulwadde muje muweeke ku mugongo agenda londa His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo kakati munaddiini ono amanyiddwa nga Father Muwonge avuliyo nakakasa ensi n'agamba nti mutufuze naye mutufuze bubi ekimala mukaddiye mulekere emiti emito gisobola okubeera nga gigumiza ekibira naye watali ekyo mugenda kulaba okulya n'okukomba essowaani nga Uganda tudda mu byasooka bye twalwanirira ate kakati bajjajjaffe bye bayiwirawo omubiri era abantu kumpi emitwalo 50 egyasanjagibwa nkoledde akatambi akasembeeyo akaddiridde kano nga kugamba nti Mwami Museveni yalayizibwa naye amawanga ag'e-Bulaaya gaawandiika emitwe eminene ku mikutu gyabwe ne bagamba nti omuyeekera alayiziddwa mu ggwanga Uganda wabula ku lunaku olw'okulayizibwa mwenna mujjukira nti abantu bano baabuukanga mirambo baabuukanga buwanga bwa bannaffe bannayuganda battibwa naddala okusinga mu bitundu ebya Buganda wali eruweero naguno gwako obuwanga baabutuuma ebituumu ebiyitirivu ennyo ebyenjawulo ebikwata eyo nga 6 naye nga bw'ogendayo nakati bakugamba nti gulevu yaadi awo baaziikawo abantu kirindi na kirindi obuwanga obumu baapanga bupange kakati bajjajjaffe ne bafa nga balwanirira emirembe obwenkanya eddembe bannayuganda at least basobole okubeera nga bo bayeewo omubiri tusigale nga wetuli wabula nga bino byonna bigenda maaso 2026 teweerabira President Kyagulanyi Center Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ku ballot paper kwali akabonero ambulera ye manvuuli wadde nga bingi ebyogerwa era ebiteekeddwa okulaba nga bamulemesa okwesimbawo kaakati nno tulina ekintu kimu kya musajja waffe Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo kaakati nno sooka oliye ku bigambo bino alowooza nti Mwami Museveni w'amaanyi nnyo taliva mu ntebe taliva mu buyinza regimu eno njagala sooka oliye ebigambo bino atukomewo nti bw'otunuulira yonna gavumenti gye zaagwa ensonga zikwewuunyisa tunuulira mu Tunisia General Zine Al-Abidine Ben Ali yali abafuzi okuva mu gy'ekinaana nga giggwako ng'obuyinza yabukwata ku mudumo gwa mmundu n'abafuga n'omukono ogw'ekyuma n'abakolako effujo erya buli kika nga batunula 2011 omuvubuka asomye n'afuna diguli atunda bivaavava aba City Council bamukutte ne bawamba ebintu bye n'asalawo okwekumako omuliro mu Busungu mu ddwaliro General Ali Ben Ali yadduka naye okumulabako naye ng'embeera tekyasobola kukyuka era kakisa ke yali asigaza kokka kudduka genda mwangangusa Saudi Arabia gye yafiira kankusembereze wano mu ggwanga lya Libya era mwaka gwe gumu Gaddafi yatta abasibe 10 mu Absalim prison 1996 masasi bali bekalakasa balina embeera gye bayisibwamu ate nga abasinga obungi basibwa olwa byabufuzi n'abatta mu 96 tewali kyabaawo 2011 Pulida awolereza ab'eŋŋanda zaabo abaafa okuliyirirwa n'akwatibwa Tripoli bibamukwata ono batandika okwekyanga Benghazi Gaddafi n'amutano ku bantu abafudde n'abazze basibibwa ono gwe bakutte obukwasi n'okumuta ne bamuta naye nga tekikyaso kaakati nno oluvannyuma lw'akazito abasajja bano kwe bawulidde akava mu bannayuganda kaakati nno Mwami Museveni asazewo mbu aveeyo etonde okwebyo byonna byonna byazze ng'asobya bannayuganda wabula kyannaku nnyo
tugenda kuddamu tukola akatambi akakwata ku nsonga eno olaba obukuusa olaba obulimba obw'omusajja ono n'abantu be bakulembera ggwanga Uganda nga beefudde mbu beetonda beegayirira bannayuganda mbu olw'ebyo byonna ebigenze mbu nga si birungi kakati ogenda kakasa abasajja bano nti bino byonna babikola naye nga basiba kiwaani kubanga bakimanyi 2026 wetwolekedde wandibawa akazito akaddala nga bw'olaba wano Mwami Museveni musajja mukulu ng'aggyeko n'enkofiira ng'ali ne mukyalo First Lady Janet Kataha Museveni kakati wano babadde beetonda mbu era bino byaliwo ku Sande wali ekollo mu kusaba mbu okwategekerwa omwana waabwe oba muwala waabwe omukulu kakati nno ne bavaayo ne beetonda mbu beetondera bannayuganda olw'ensobi ze bazze nga bakola ku bannayuganda wabula nga bingi bituzze nga tulaba abantu bano nga bakola era nga tetusuubira nti waliyo n'embeera yonna ey'abantu bano okwekuba mu kifuba okukyusa ebyo ebinyigiriza bannayuganda obubbi obugende maaso bukudde ejjembe mu ggwanga Uganda obwavu bannayuganda obwavu obatuulidde obufuumukako n'evvu kakati bino byonna ng'omaze okubeera ng'obitegera nti abireese ali omu Mwami Museveni bannayuganda bangi abavuddeyo ne battibwa ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni abantu bangi abavuddeyo ne bawambibwa ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni abantu bangi abatulugunyiziddwa ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni abantu bangi abajjiddwako ebintu byabwe okugeza nga ettaka ebibanja ne basengulwa naye ate mukwano gwange mpuliriza ng'abo bonna nga boolaba bakubwa naye nga bakubirwa bwerere naye nga naba bakuba oba oliawo tewali abagambako tewali abanyegako tewali yadde abasiinyako nga boolaba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kakati nno Mwami Museveni agamba nti ku lw'ebyo ffe bye tulaba mbu nga tebigenze mu maaso bulungi mu nsi Uganda mbu yeetonze wabula ngenda kukolera obutambi buyitirivu nnyo obw'enjawulo nkolere n'akatambi ate oluvannyuma Mwami Museveni nga yakamala okwetonda ke yayogedde ye mu bigambo bye ne twebuuza nti kigambo kwetonda omusajja ono akitegeera oba takitegeera nga takimanyi mu makulu akuba si muganda kubanga bwe weetonda bingi byolina okubeera ng'ogobereza ku kwetonda kakati no kyannaku nnyo nga bw'okiwulira nga yakamala okubeera nga yeetonda ate bingi nkugambye byayogedde ebirala ebikikwewunyisa nga bimenyawo n'okwetonda kino ntikikyuzaayo eri nga bwe nakugambye nti abantu bano ddala beetonda oba basibwa kiwaani kubanga bakimanyi 2026 protest vote eyinza okubatuulamu era ono mwenna mumulabye bye yakoze ku musajja amanyidwa nga Alhaji kati Kanso Elias Lwimbazi Nalukoola okumusika mu paliamenti n'avaayo n'akkaatiriza ebigambo bino n'agamba nti akalulu kabbibwa naye ng'akabba yali ani eyakuba abantu yali ani eyatulugunya abantu yali ani eyasiba abantu yali ani kankomewo ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo waswanga mu luutanso zaakusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Mu kiseera kino ng'eggwanga lijjuddemu ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu naddala ekiwamba abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'okubatulugunya ekibba ttaka ekikudde ejjembe obutali bwenkanya mu nsonga ezitali zimu n'ebirala bingi byandibanga bye byatanudde omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne mukyala we Janet okwegolola bwantu ogw'okuba obwemuli bufa nnyingo ku lunaku lwa Sande Kolono mu kusaba okwategekeddwa omuwala bwabwe Patience Lwabwogo ne basalawo okwetondera Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'ebyo bye basobezza mu myaka 4 gye bamaze mu buyinza. As the top leader of the movement, we humbly have responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Kati omuwabuzi we ku nsonga za Buganda era yaliko minisita atalina kifo kya nkalakkalira Abdul Nadduli
amusabye okwekuuma ensobi ze yeetondedde aleme okuziddamu. Ye nga mukama waffe omukkiriza kubanga yabadde na mu kusaba, Bayibuli etugambye nti mugwenga muyimukenga. Naye ayimiridde obulungi weekuuma oleme okugwa. Nadduli gwe tubadde naye mu mboozi ey'akafubo agamba nti obukulembeze bwa mukama we bubadde butandise okufaananako ng'obwabo abamutwala mu nsiko okulwanyisa olw'ebikyamu ebikolebwa gavumenti ye. Nali mmanyi tugenda kubeera mu Amerika ey'omu Afirika. Mugezi alina woko ategeera alina bingi. Naye bwe ntunulira ebikolebwa poliisi olwaleero nga byagala na kuyita ku bikolebwa byatukolebwa Obote, tujjuza nti ye abaana bafa abaafwa ebyaffe byakonebwa. Nti ebiringa ebyo bye byasukula emmeme z'abantu ne batanula okumukyawa n'okumumma akalulu naddala mu Buganda. Tuli wano mu kunoonya kalulu, naye ekyo kifuuse omuziziko gye tuli. Bw'omugamba ti akalulu nti nkwongera akalulu ate n'abaana bange ababiri abasigadde nabo mubatwale mutemeko emikono batulugunye mubakuulemu enjala. N'olwekyo n'asanyukidde ekya Pulezidenti Museveni okukkiriza ensobi ze n'obuteerabira buyinza bwe gye bwava ne yeekuba mu kifuba ne yeetondera Buganda. Naye mu byonna mwekyo ate neebaza nti bw'abanga ategedde emyaka 4 gye yajja obuyinza nga takozeeyo bulungi, awo abagenda okumunoonyeza akalulu abagulidde ekkubo. Wabula Nadduli ajulizza Bibiliya eyogera ku kukkiriza okutalina bikolwa ntikufu, ng'agamba nti n'okwetonda kwa Pulezidenti Museveni kulina okugirako ebikolwa, ng'ayimbula abaana b'abantu bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Okukakasa nti yeenenyezza abyo byonna bye yakola mu bukyamu. Mwe muli abaana baffe abasibiddwa bali emyaka emeka tibategerekeka, wano baatudde simanyi heedi mutwe, bamuwedde enviiri, bamuwedde ebirebu, yalajalidde mu maaso ga kooti nti wakiri bantemeko emikono naye nfa obulumi. Abantu abalinga abo ebyo nga tetunnalaba ani atulugunya, ekyo kyekigendera kwetonda kuno abate. Nadduli asaba bayimbulwa abatalika kwakkulizo konna olwo abantu bakkirize mu mitima nti Museveni ensobi ze azitegedde. Tateekawo na screente agamba nti bonna abaakwatibwa ebyobufuzi bateereddwa. Tulyoke tumanye nti kaakati n'okutonda leero byonna mbizizza bujja. Tufaanane bwe twali mu 86. Naye ffe okutugamba nti weetonze ng'abaana b'abantu bapundira eyo okuggalawo chapter agiggalawo nakuta abantu abo. Nadduli talemena kwogera ku mateeka aganyigiriza bannansi gagamba nti nago gasaanye okukyusibwa bannayuganda beyagalire mu ggwanga lyabwe awatali kunyigirizibwa kwonna. N'amateeka gakyuke ate aleke kuwa poliisi buyinza bwa byabufuzi nga yeefuga. Bino byonna nga bigenda mu maaso atugoberera mukwano gwange mpuliriza, njagala okimanye nti virino bw'ogiwadde ekigalo kigiyambako okusaasaanya enjiri n'okutambuza obubaka buno eri bannayuganda bonna oba oliawo abatandisobodde kwera nga bamanya ebintu bino. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga mulaba amasiransaamu ku mazzi oba okulimbalimba oba okukwenyakwenya bannayuganda nti mwami Museveni yavuddeyo ne yeetonda ku lw'ebyo byonna ebigenza obubi mu ggwanga Uganda, era mbu ng'asaba ye ne mukyala we ne famire ye basonyiibwe olw'ebyo ebitatambudde bulungi, ebitatambulanga bulungi bukya basajja bano bakwata buyinza emyaka 40 emabega. Kakati nno oli ate ebigambo ebirala mukwano gwange mpuliriza okusinziira ku mawulire agasomoddwa galaga nti waliwo ebitongole n'ababedde abatudde abatasirise abatazikizza, naye ng'ekigendererwa eky'okutuula abantu bano miitingi obufofofu ku Ssemwayi embuya kukwata pulezidenti. Wuliriza muzze muwulira ebigambo ebize nga biyitinga na Uganda yatuuse n'okumanyawo enkolagana zaayo ez'ekijaasi wakati waayo n'eggwanga erya Germany. Wabula saagala weerabe nti Uganda okumanyawo enkolagana zaayo n'eggwanga erya Germany awo nga bamaze okubeera nga bamanya nti waliwo eggwanga erya China erigenda okubeera nga libasapootinga, era balina n'eggwanga erya Russia erisazeewo kutambula nabo, era mawulira omukago ogwa BRICS
guno omukago nga gukulemberwa eggwanga erya Russia, Brazil, South Africa, n'eggwanga erya China, kaakati nno n'eggwanga erya India. Amawanga gano 5 gegakola ekigambo BRICS. Kati omukago guno eggwanga erya Uganda lyagwegattako naye nga tekinaba kubeera officially oba mbutongole n'okusayininga, naye nga mu bufunze beegatta dda ku mukago guno okusinzira ebintu nga bwe bitambula ne bigenda mu ggwanga Uganda. N'amawanga amalala mu Africa okuli amawanga nga bwe gambye South Africa, kuliko amawanga nga Nigeria n'amawanga amalala mu West Africa. Kakati bano batandise okubeera nga batandulula ku bigere okubeera nga bava ku mawanga aga Bulaaya oba aga West nga bamaze okubeera nga bafuna abantu bano oba muyite boyfriend omupya ly'eggwanga erya China n'eggwanga erya Russia. Kati bino nanga bigenda mu maaso okuwamba bannayuganda kukyagenda mu maaso, era ne pulezidenti essaawa yonna twongere okumusabira kuba okusinziira ku gagenda mu maaso balaga nti waliwo enteekateeka enkambwe okuwamba pulezidenti waffe. Mr. President wonna wooli njagala kutegeeza era nkutegeeze nti Museveni mutabani we saako n'ekitaawa Muhoozi omuto oba Museveni Muhoozi Lesali Musale saako Kahanga Muhanga n'ebitongole by'okwerinda ennaku zino zonna batuula embuya ku military headquarters oba ku CMI nga bateekateeka engeri gye bagenda okukwatamu. Era otwogerera ssaawa zino ebitongole byonna bo beesiga babitadde ku standby class 1. Mr. President, Didigi kitaawe Sali Musale ne kitaawe Muhoozi ne kitaawe Museveni saako kojjawo ono omuvubuka Muhoozi ennaku zino zonna batuula ku kitebe kya magye embuya wali headquarters za CMI nga bateesa butya bagenda okukola. Era ebitongole byesiga byonna babitadde ku standby class 1. Standby class 1 kwekaba akabonero akasembayo mu basirikale naddala nga bagenda okukola ekintu ekikyamu banga bagenda okujjawo ekintu kyonna. So Mr. President, whenever you are gyotambulira yonna kimanye nti abasajja bali bateeseteese already bataddewo dda standby class 1 nti baagala kukulyawo over. Era bagenze maaso baga nti massive deployment of troops countrywide in all key towns and cities of Bobi Wine stronghold supporters, including areas of key security installation. They wanted to arrest him last weekend, but unfortunately they get scared somewhere somehow. Okubanti baade bafunye obutakkaanya ne government za Europe ezimu. Naye njagadde kutegeeza Mr. President nti tutegeeze bannaffe tutegeeze omuntu gumutako ekikwatako nti essaawa yonna bandyagala okukwata kubanga tebaagala obeere ka ballot paper oba ku ballot paper y'omwaka ogujja olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo togenda bayisa bulungi. Era nga bwe twogerera essaawa zino emisango gyonna bamaze ddo giteekateeka gye bagenda okukussaako saako okuteekako ogw'obuyeekera n'okugyawo ekibiina kya National Platform. Wulira bagezeeko n'okukola lukuusukuusu oba olugezigezi. Ambasada w'eggwanga lya Bugirimaani mbu naye bamutikke ave kuno adde ewaabwe e Germany. Awo ke kasooka. Kaakati nno ebigambo ebigenda mu maaso birungi si birungi naddala mu kampu eno eya NRM okusinziira ku bigenda mu maaso okuvira ddala ku ntikko eri mukama waabwe General Museveni yennyini kennyini ebigambo tebimutambulira bulungi. Jjukira nti ono n'embeera gy'ali mu si ewomya Nakabululu ne bwe mutunuulidde entambula gy'atambulamu engeri gy'awubamu emikono nga n'omukono ogumu musajja wattu tetumanyi kyagutuukako tegukyasobola kubeera nga gwegolla tegukyasobola kubeera nga gubaako kye gukwata gubeeraawo nga gwo gulinga ogwalalambala. Kati bino byonna ng'omaze okubeera ng'obigattagatta kitegeeza nti oba oliawo wandibalawo endwadde enzitozito etawaanya omusajja ono. Kaakati nno ng'ekyo kitadde ku mabbali ne pureesha okuva mu bannayuganda nayo esusse nga bingi ebibanjibwa omusajja ono bye yabasuubiza byalemereddwa okutuukiriza mu myaka 4 era nga bingi byazze ngayogera bannayuganda ne bakakasa nti ono talimba akuula jjembe oba weeta mpisi kundi. Kati bino nanga bigenda mu maaso kiviiddeko n'abantu abalala bonna kababeera ababaka mu paaliyamenti aba NRM okubeera nga abantu babalaga nti babakoowa. Mujjukira emisango egyali ku Aida Elios Nantaba ng'ono kigamba mbu mu kujja mu paaliyamenti yasala kkereje era mbu ono yabba akalulu bamutwala mu kkooti. Naye nga bw'omanyi abantu bano boogera mu kkooti tosobola kubeera ng'obasinga kubanga ekkooti zaabwe kaakati kino kyeyolekedde ddala mu kulonda abantu aba NRM
ekyabadde ekayunga. Njagala olabe ku mukyalo ono Aida Elios Nantaba nti abantu bamukoowa nga kitegeeza ne mu paaliyamenti omukyalo ono aliyo mu bumenyi bw'amateeka tebamulonda. Kubanga singa si kwesiba ku bannayuganda okwo kw'olutatadde n'okubeera nga ono yaliko minisita nga n'abalamuzi bafaamu akafansonyi ku ebyo, omukyalo ono teyandibadde mu paaliyamenti wadde ng'essaawa zino gy'ali. Kakati njagala olabe nti n'abantu ku kyalo obwalo kwabeera yasalawo yeesimbewo nga kiyamaani owa NRM mu kitundu mwazimbye amaka ge mwabeerera ddala. Kati njagala olabe nti omukyalo ono ebyokutta mukwano gwaffe komuledi munnaffe oli eyattibwa ku pikipiki mujjukira eyali agenda okulaba abaana be ku ssomero nga kigamba nti abakumi b'omukyalo ono be baamukuba amasasi ne bamutta, wabula olupasooka kubeera nga bamukwata. Bwe baamukwata ne bamutwala nga mulamu ne bamuteeka kabangali. Kyokka ate oda neeva eri oluvannyuma ne bamujja kabangali ng'ali ku mpingu ne bamukuba amasasi nga bamutaddeawo agaamuttirawo. Kati bino byonna okulaga nti omukyalo ono abantu bamukoowa. Abantu bano beesiba ku bantu naye olw'okuba tetuba na kyakkola nti eri mu kkooti abantu bano n'okugulira n'okubba obululu bwe baana baliwo bye bakozesa. Njagala olabe ekyagudde ku mukyalo ono nkulaga bulazi nti omuntu ono abantu bamukoowa. Abantu bakoowa abantu bano naye kubeesibako kubwewaŋŋamyako kifuba bufuba kubanga tewali kyakkola bano be bali mu kintu. Kati njagala olabe omukyalo ono yavuddeyo ne yeesimbawo ku bwa chairman obwa NRM mu kitundu kye. Teyawezezza na bantu 10, teyawezezza na bantu 10. Nkugambye 10 teryaweze. Sooka obirabe nkulage nti abantu bakoowa omuntu ono. Mazima. Nantaba Aida Elios ngeze kukyagala living story omu babiri ne agenti kusatu munana mwenda kumi binaku babiri basatu bana batano kumi na mukaaga. Beesimbyewo abantu basatu ng'eyabakulembedde yafunye obululu 416. Wuliriza rengi 416. Eyabadde owookubiri yabadde Aida Elios Nantaba n'abantu 8. Eyasembyewo yafunye abantu basatu. Naye nga Aida Nantaba yalina erinnya, wabula erinnya lino n'alikozesa bubi. Era nga mu linnya lino mwalimu n'okufa kwa muganda waffe oyo Baika eyafa gwe mujjukira, munambuulira mu komenti erinnya ndyerabidde. Era nga emisango gino gyafundikira nga abaana b'omusajja ono tebafunye na buyambi. Na guno gwaka omukyalo ntafangayo kumanya nti abaana bano abaafa ani abalabirira, basoma oba tebasoma. Era President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yafaayo ku baana b'omusajja ono kubanga ali mu struggle. Kaakati noono yayogezanga okubalaata n'akudaalira abantu nga tayagala kumanya. Essaawa zino nkugambye ku kyalo kwennyini ewaabwe abantu 8, 400 byalonze muntu mulala, naye ng'omukyalo ono yali w'amaanyi. So abantu bano beesiba ku bantu. Essaawa eno omuntu aliko abantu 8 kikwewunyisa yali mu paaliyamenti era yakiikirira abakazi b'e Kayunga. Kyokka nga bamuwabira mu kkooti nti yabba akalulu, naye kkooti n'egusala mbu ye yawangula. Kakati n'omukwano gwange mpuliriza, twongera okulaga nti bannayuganda eddembe lyaffe ettuufu lyatuggibwako. Eddembe lyaffe lye tulwanirira, obwenkanya bwe twagala, okutusaavinga omuntu gwe twagadde nga yatusaavinga, so si oyo kuba tukaseeko obukasi.
kati bino nanga bigenda maaso President Kyagulanyi Ssentamu yalonda Honorable Jawere Ssenyonyi okubeera leader of opposition naye leader oyina ebintu by'otunulira ku leader n'ogamba nti ekyamazima matuufu ono mukulembeze okusinziira ku byayogera enneeyisa gye yeeyisa mu bantu ennyambala byonna kikulu okubeera nga bimatalinga eri omukulembeze oba oliawo omutuufu asaanira mu bantu kakati nno bangi balowooza Honorable Jawere Ssenyonyi tajja kusobola kubeera nga amalako okubeera leader of opposition mu parliament kakati nno amaze okubeera nga amala eggobe mu kibya era ono akakasizza nti yali omutuufu okuviira ddala mu ntandikwa lwakuba tetwamanya njagala osokolabe katambi kano olye ku bigambo bino mukwano gwange mpuliriza ate tukomewo n'amawulire amalala mukwano gwange bw'otunuulira Honorable Jawere Ssenyonyi omutunuulira ng'omulaba ng'atambula n'omanya nti ono true leader olaba sayizi ne bw'ayambala anyuma bw'oba omutunuulidde ng'ali mu parliament ebigambo byayogera weebuuza nti ddala mpuuga yali akola ki mu parliament era okuva olunaku pulezidenti lwe yakwata Honorable Jawere Ssenyonyi ne bamufuula leader of opposition bingi byakyuka omusajja ono feesi y'abantu abanyigirizibwa buli wamu abeerawo buli wamu atuukawo era n'oluzungu bw'aba ayogera owulira ddala nga naffe abataasoma olutegeera kyetwebuuza mpuuga yali ekimaki mu parliament okubeera leader of opposition era katambaala ako ke yali yatusiba kaali kaaki ng'essaawa zino yagguddewo n'ekibiina ate avuganya National Unity Platform awo nno waatuuse we tumwagala kubanga ono agenda kufundikira ng'ali mu gavumenti yennyini eya Mwami Museveni ng'amuwadde obwa minisita nkugambidde wano ono ajja kufundikira nga bamuwadde obwa minisita okujjako nga tuluwanye nnyo protest vote neekola Museveni n'atakomawo 2026 naye bwe tutateekamu maanyi gamala okulwana obutassa mukono obutassa mwoyo Museveni ne kamutanda n'akomawo ogenda kusanga aga minisita omu y'empuuga era nga y'omu ku boogera nga bawaana gavumenti eya Mwami Museveni era nga y'omu ku banyigiriza bannayuganda ate be yawozanga mbw abalwanirira ku ludda oluvuganya gavumenti kakati nno bino bingi n'ebirala by'oba olinda ampuliriza kansoke kutwaleko ne mu katambi kano ebigambo bino bikulu nkusaba n'obuwombeefu obiwulire weetaaga obimanya kubanga eno ensi Uganda yiyo yaffe ffenna abalwanizi b'eddembe nze Eke Master akuweereza amawulire go mukwano gwange Seguya ebigambo bye bino era nze ngezaako kubikwasaganya enkya n'eggulu maama Esuti Zirandi kambere nga nkusabira taata asobole okubeera nga asuuka Sister Mary n'abalala mwenna abali Esuti Zirandi batumiddeko nnyo abali mu ggwanga erya America batugoberera mwebale nnyo ko saabo abali mu ggwanga erya UK Sweden n'amawanga amalala nga Denmark mikwano gyange mbalaba mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mutugoberera kakati nno kalugende mu katambi kana akasembayo ate nabiro bikulu obiwulire abakungu okuva mu Buganda nga kayungirizi waabwe yabasindise ye Mayiga batandise okukola enteekateeka ne Museveni okufunayo omukolo gwonna Museveni agulabikireko ne Kabaka mulujjudde kidamu batandise okukola olugwe n'enteekateeka ez'okukolayo omukolo Museveni agubeereko ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era mu sipiiki gye bagenda okubanga Kabaka gy'anaasoma egenda kubeega erimu sitatimenti zino wammanga abavubuka Abaganda temufa lwa byabufuzi Buganda lwazi era Buganda sijja kununulwa essaawa yonna Buganda eyina engeri gye yeenunula mu biseera ebizibu kati mmwe temufuwa Buganda mugireke ejja kununulwa byebimu Museveni anoonya ekintu kimuggyako puresha y'abavubuka Mayiga ali mu kuteesa yasindiseyo abantu abagenze era ne bakakasa Museveni Mayiga yabasindise ne Museveni nga yabadde yabalinze ne banyumya bingi nnyo enteekateeka zitandise Museveni okulabikira ku mukolo ne Ssaabasajja Kabaka beesike mu mukono
kisobole okutegeeza Obuganda nti temufaayo, Kabaka ali bumu, Buganda eri bumu ne Museveni. Mubeereko mukateeka musiike.